Ebimu ku bintu ebikuuma abantu ba Buganda nga bali bumu kwe kulambula kw'abaami ba Beene basindika emitala w'amayanja okumanya embeera abantu be mwe bawangaalira n'okubatuusaako Agafa Mbuga. We twogerera bino nga Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda era avunaanyizibwa ku ntambula z'omutanda Oweekitiibwa Joseph Kawuki mutaka mu ggwanga lya Canada Toronto wakati mu kulambula abantu b'eno n'okubatuusaako obubaka bw'embuga. Yasuse kwetaba nabo mu misinde mu bunabyalo egitegekebwa Obwakabaka buli mwaka okujaguza amazaalibwa ga Beene nga bo ku mulamwa gw'okulwanyisa obulwadde obwa mukenenya baagattako obulwadde bw'omutwe obutawaanya abantu ensangi zino. Bannaffe Abaganda AIDS Commission baavuddeyo ne bawa obujulizi ne bagamba nti eddoboozi lya Buganda likola kinene nnyo era liyambye nnyo okulwanyisa mukenenya. Ne bawa ekyokulabirako omwaka oguwedde mu disitulikiti y'e Mukono olwakaweefula Ssaabasajja Kabaka okusomesa abantu ku nsonga ya mukenenya teriyo omwana n'omu yazaalibwa na bulwadde bwa mukenenya ng'azaalibwa buseebuseebu. Buli twekuumira ku nteekateeka za Ssaabasajja Kabaka tutambula tugenda mu maaso. N'olwekyo buli mwaka tujja kuba tukomawo wano oba oliawo ekifo kiyinza okukyukamu naye nga buli mwaka kijjukize nti tulina emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Bano abawadde amagezi okukozesa emikutu Ssaabasajja Kabaka gy'abateereddewo okuyambibwa nga basinziira eno omuli n'okwefunira amayumba ku nsimbi ensaamusaamu beewale okubbibwa abantu be baweereza ensimbi zaabwe ne bazibulankanya. Mubeera eno e Bulaaya ne muweereza ssente eka ze mukoze ng'omuzira gubakuba mu bugubi obungi naye oluusi be muziweereza ate ne bazimbamu gaabwe. Kabaka kyeyava avaayo n'enteekateeka nti omuntu osobola okwegulira enju. Oweekitiibwa Kawuki abakubirizza okussa ekitiibwa mu buwangwa n'ennono naddala ku mikolo egiriko obulombolombo ng'okwabya ennyimbe n'okwanjula ate baleme kwerabira nsonga y'okulwanirira Federo gy'agamba nti yeegenda okutuusa Buganda ku ntikko. Ate mmwe abeera e Bunaayira mugudde nnyo ku butego bye mujja mufuna aboogezi bano aboogera ennyo okwanja ne kufuuka nniigiina naye nga mukolo gwaki gwa buwangwa okwabya ennyimbe zaffe tuleme kubukuutana nti olw'okuba nze nzirayo Canada tuteeka okukola kino tukimale omuntu ebannamusiika muteekako omusika. Buganda waliwo ekitufuula abaki Abaganda tuleme kulinnyirira bintu ebyo kubanga okutwala nga tukulu n'abaana baffe babeere nga babitegeera. Mbeebaza okubasomesa olulimi era mugende mu maaso n'okusomesa olulimi lwaffe. Oweekitiibwa Kawuki yawerekeddwako omukungu Edward Kaggwandagala Ssenkulu wa Kabaka Development Foundation nga naye aliko obubaka bw'atuusizza ku bantu b'omutanda. Kati tubadde tuli wano mu kubategeeza enteekateeka ate n'okubeebaza kubanga bakola omulimu munene nnyo mu kuyamba abantu baabwe abaasigala ewaka ate nga tebakoma ku ekyo kuyamba famirizi zaabwe ne bayamba nnyo ne bajeti ya Uganda. Bano balambululiddwa ku nteekateeka y'omwaka ogujja ey'emisinde nga basinziira e Canada kyokka omwaka guno mu mwezi ogw'omwenda ng'ennaku z'omwezi 30 balinayo ekijjulo ekiyitibwa The Royal Dinner ekigendererwamu okusabira omutanda ne Buganda okutwalira awamu. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Gambuuze.